Girl power. Real life, So Don, this is Lagos Hospital. Viela, where are you? Come over, man. Please. Just 1 hour. We're gonna be done in a few minutes. Shall we? This is the story. They'll bring them. Zara. Wait till you see the baby? Yeah. Who's in her own? Hey. Mukulike baby. Focus eye. Yango kuba ekifaananyi kino. Mami, Merry Christmas. Merry Christmas. The baby? Yeah, we can go see the baby. Let us put the blanket on the baby. Oh my God! Those babies are so special. Blanket is the Muwala. Baby Muwala. Merry Christmas. Wano ne Don Zella okukola charity okuyamba abakyala n'abaana abato. Charity is good okugaba muneguba mutima teziba sente. Tulina baganda baffe bangi abavudde ebweru abali mabaala abali obulamu ekizoke naye abantu okuyamba kitegeera. So omukyalo oyo alina omutima omulungi era kyovola banga yakutte ku sente ze akatini kayinawo n'akagabana n'abakyala abazaala n'abaana. So kyovola nga tuli wano olwaleero kireeta okufumiitiriza mu mutima because tulina abagagga bangi mu ggwanga lino, tulina abantu abali obulungi, but that urge okulaba nti buli omu bambi abeera mu mbeera ennungi. Abakyala embeera gye balimu mu ggwanga lyaffe si nnungi nnyo n'abaana abato. So ng'abantu we really have to come and help each other. So bannanga bannayuganda bannaffe abalina kasente abalina obuyambi obusoboka, in fact okuyamba si sente naye guba mutima. Abamu balina engoye zebatakyayambala, engatto zebatakyayambala. So we can come up ne collecting ebintu bino ne tusobola obiwaayo ku foundation. Ebyo twabimanyira. Juzi navaayo nendaga omu ku mukyala wange gwembeera naye bamuyita Tasha. Don is my good friend, okay? And ebigambo by'abantu nze sibiwa nnyo makulu, of course. Era nga watusanze oyinza okugamba nti waliwo ekiriwo naye namwagala nnyo olw'omutima gw'omulungi, alina ebigendererwa ate ayamba. So ffe tetubeera na relationships n'abantu batatuzimba. Bino ebyamaalo oli ne gundi akukomako okugulira mwenge mu bbaala naye nga mu bintu ebyamagezi takuyita. Naye nebaza nnyo Don ate ne taata wange amwagala nnyo. So is our good family friend.
so ebyo nayo ebyogerwa abantu ebyo nebibeera bigambo bibeera byansi ne nababyogera nabo tubatumiddeko nnyo tebayina sente nalabyeyo n'abavudde South Africa mu kubanga mbw asula wali ekabire wa mwami Sudiru toyina kyapa kyawo no oba olwentinga so mu Uganda because we don't have because abagaga bemanyi mukulu wange hamu manyi Sudiru manyi Ntaganda abantu abalina assets ne kakati bano bajja wano ne bagula bubbereya ecupa ya mitwala 25 namana gati mugagga nebwo omugati dagamu asset joina mu kibuga so tebayina sente agomalo to buy beer. Beer is not money. It's an expenditure. It's not an asset. Nebogena mu banka tebayinza kuwa loan nti ogula nnyo beer. So that's arrivalism mwalo. So sente zibasasanya mabala is their right, but there is a civil way you can spend that money constructively because lolo y'omugagga mu nsi yonna eri ejo ne botambula mu America is to help society nga bwolaba Kenya Mudavadi Watangula Odinga Uhuru Kenyatta they have put their wealth. In fact President Kyagamba creating wealth. So byebyo muganda wange olunaku lwa leero tuze kuddiza ku bakyala kuba wabikozesebwa blankets z'abaana abasobodde okusumuluka obulungi ebyetaagisa as in general. Yeah. What has inspired you? Nzendejje kubanga gye nzaalibwa ate gye nkulidde ate galupa webaddewo for a long time so n'olwekyo nti luli mu mwaka tetwasobola naye ate guno omwaka tusobodde kubanga tewabadde nnyo kubeera nga tuli tight okusinziira nga last year. Musinga mu bakyala tetulabye ku baami nga abaami bebafunisemu bubaka kiboine abaami bafunisemu abatabawerekerako abaami baffe tubasaba bakyuseemu bwe tubanga tuli mu biseera ebyo by'okwetaaga okusumuluka batusupporting naye mu culture ya Uganda oba mu culture ya Africa abaami tebakitwala nga kikulu. So that's why ffe ngaffe abalina mu akatonotono tusobola okuvaayo ne tukwatisaganyizaako abo abakyala abali mu embeera. Sagala kwogera ku bya estimating kuba ate nja kuba mpisaamu abantu bano amaaso naye kyemmanyi nti nkoze omulimu omulungi okola ekyo kyetaagisa. I think like abantu abamu tebanfollowinga bulungi batwala nnyo negativity olw'ensonga ndi mukazi wa buvuyovuyo kati bamanyidde ekyo but ate waliyo the other side of shira eddiza eyamba ekwasaganyizaako abatasobola kwekwasaganyizaako bwe bityo. Anti bw'aba abadde mulwadde engeri nti si mukyala mwami muno tujja bwe tunaatuuka ku baami then tulaba tumutuukako. Yeah. Nange ndabira ku social media ajja kuba bulungi kyemmanyi ajja kuba bulungi talina buzibu. Naze ku charity naye kyemmanyi Allah amusaasire aba mulwadde. Yeah. Waliyo abasama abaggwamu batinza ate sirimu abo abasama abaggwamu nze kyendi sikyuka mwaka ku mwaka Don Zella kyali. Yeah. Yeah, nkubiriza abakyala mwenna mu diaspora olina ky'osobola okukola bw'oba ne bwe kiba kyenkanawa osobola okujja n'okikola no making a difference ku bulamu bw'abantu. Abantu bangi beetaaga obuyambi. Muveeyo bwe mba musobola tetubakaka naye nga alina omutima omuyambi muveeyo musobole okuba mukwasaganyizaako kube musobola okwasaganyiza. Amanya gange nze Brittney Daniel ndi mwana wa Don Zella era leero tuli ku charity endejje ku ddwaliro ly'endejje tuyambyeko ku bakazi abalina embuto abalina n'abaana. Era ndabye muno mami kyakoze kintu kirungi sigwe mulundi gwo gusoso kikola naye nga kubanga era buli nako abayamba abantu basobola. Era wano lesson nze gyenfunyemu kuyamba abantu bonna ababeera babeetaaga abantu babeere nga obeere kale ng'oli muntu ng'olina omutima mulungi
gwe bw'obanga olaba mu byolina bikumala oyambeko bw'olaba nti bo babyetaaga ebintu. Simanyi kyekyamazima nja kugezaako sigala nga nanga abantu bayamba mami wabeera nga yeeyongera okukula okubanga tasobola era nja kugezaako abantu bayamba naye nze mu future yange bino sibiraba nga nja bikola nnyo kubanga nze ne mami tuli very different era yali nga ngamba ayagala bikola nga nze mugamba mami nga nze ndaba future yange siina bagamba byenja kukola mu future yange ebyo byange byakumanya. Olunaku lwayo mperekeddeko mukwano gwange Don Zella. Yes, kwegamba nange njaganya ebintu bya charity ate kasa nawulidde mbwa zekola charity nange nengamba nina okukibaamu. Yeah. Bali baba basamaavu abasama yeffe bali baba basamaavu. Twajja last week. Yeah. Yeah, yes. Don Zella yansoka ne mu charity nze natandika charity like 3 years ago. Ne kati Don Zella ye kuva dda yabikola. Kati so we nalabye nga agenda okukola nange nengaba kamwegatteko tujje mbere nga muwa support. Yeah. Tulina Real Life Foundation nga Real Life Family katono mukwano gwange wa Girl Power neera ate naye still naye wa Real Life ekkiririza mu bintu ebyaddala okitegeera kati ngaera bwe tuzze jjo twali tunywa bereya kati saawa zino ate tuli mu charity tuli mu kukola ne interview ezo tujja kuzibawa eddala saawa zino kati focusinge ku charity kaaliwo naye ensi erikkirya era nja kuddayo we n'amala okusetolinga abantu mbabuulire olaba mwe mubaamu muno mulwaki temuddukamu singa ensimbi just eri tulwayo nnyo ne tutamanya kiri ku ground era batugamba nga ffe tuli wano ku ground okitegedde saakatengo kaaliwo neera twayengedde security nga teba tulinako buzibu batwagalana nnyo tugendagendako newalala tugendagendako mu gate we yazaalibwa abantu social distancing si ekikulu mwekuume mugoberera amateeka tuyingire omwaka omulungi mu sanitizing ate covid gyali ate mwagala eggwanga lyammwe tewali kisinga waka ne wogenda east west south biki home is the best yensonga lwaki tukomawo buli mwaka kituufu. Amanya gange nze Brittney Daniel ni mwana wa Don Zella. Lero tuze ku charity event ye ku ddwaliro ly'endejje tugabirire ebintu tubiwe abazadde kale abakyala olubuto n'abakyala bali okuzaala n'abakyala balina abaana. Lero tuze kugaba bintu ku ddwaliro ly'endejje tulese bu blanketi tulese sabuni byonna bibeetaaga kale abakazi abazadde tubibawe kubanga tukimanyi tuno bayita mu bintu bingi ate ebimu babeera tebasobola byefunira babeere nga beprovidingira bino ebintu. So mami yafunye obudde n'afuna ne ssente n'agenda n'agula ebintu kubanga akimanyi mbuno bayita mu bintu bingi obeera nga oluusi babeera tebasobola kweprovidingira yadecidinze ajja abayambeko. Kapositiko nali era nze ndi kwogera kye nali ndowooza mbu kyekiri fair kale. So abantu babanga bagenda ku posti abamu bagitwala bulala abamu bali ku agreeing. So kyekyo nga abamu bali bakikiriza mu kyenyogedde abamu nga bagamba tekiri fair.
nze kyencho kyendowooza ye opinion yange era tewali muntu agenda kuŋŋamba kintu ebeere ng'ekyuka bwebwetyo bwendowooza era sijja kulekera okulowooza bwenti. Tubaleetera baby shows, sukaali, sabbuuni, toilet papers, these essentials kajuisi biki bye basobola okubeera nga bayita mu lunaku ng'olwa Christmas. Twagadde tukikole olw'ensonga nti bamaama be basinga okunyigirizibwa. Ekibiina kya Girl Power nga bwe mukimanyi nti kyabakyala n'abaana. So tubadde obwedda tutambula mu bintu naye Dr. abadde busy mu ward, maternity. So these are the last pieces. N'abalala batasobodde abakyali eri mu labor ward. Bino ebintu bijja kuba bibatuukako bulungi. Video ne mami nambuuza oba nsobola okuyingira relationship n'omusajja we Uganda. Nze ekyo bweyakimbuuza era nenjogera ekyani ku mutwe ansa yali nedda, ansa egenda bbeera nedda tegenda kyuka. Abantu ansa era byonna nabyogera mu video neŋŋamba lwaki. Omuntu aba ne decision waliwo lessons oba waliwo ekyalabye outside there. Maybe twagala just plan. Kale ekintu nze nagamba nedda kubanga mami namulaba era ng'ayingira relationship n'abasajja be Uganda. Zaali tewali kyeyafuniramu era bwe yali ng'azivaamu ng'avaamu just emumenye bumenyi nga tewali kyeyagaininze either nga bamuyisizza bubi oba nga just tebikoze bukozi. So nze saagala kuyita mu bintu by'ebimu mami bye yayitamu era nagamba tekisoboka. Abantu abamu kimanyi ekyo kyabayisa bubi naye nze you're just choice. Yeah, don't go past her. She's a baby, you know. Just 14. Cookie.